gamba nti nno ffe tugenda mu muliro ne neewunya okujyawo nga tugamba nti Qur'an yekubagana ina contradiction era ndowooza bwe kiri kubanga mu ssuula ey'okubiri bagiyita Sura al-Bakara aya egenda kubeera ya 62 Allah yagamba ebigambo bino ng'ayogera ku Bayudaaya n'Abakristaayo essula ya 2 mu Qur'an Sura al-Bakara aya ya 62 egamba ebigambo bino egamba nti innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan naswara wasabiina man amanna billahi wal yawmil akhir wa amilus saliha falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun nti mazima ababakkiriza n'aba Abayudaaya n'Abakristaayo n'Abasabirina n'oyo eyakkiriza Katonda mubo mubani mu Bakristaayo n'Abayudaaya n'olunaku lw'enkomerero n'akola emirimu emirungi bonna balina empeera yabwe abali mukama waabwe Yesu Kristo balina empeera abali mukama waabwe era bo si baakutya era si baakunakuwala kati mwetereze mumanye ffe gye tugenda kunakuwala mukama bawo mukisa. Alhamdulillah sinawiriza ku Dawa TV Uganda olutimbe gagadde yonna gye musinziira okutulaba lunaku lwa Sunday the research desk tuba tuyingiddewo okwanukula obulimba bonna abasumba bwe basaasaanya mu bantu tugamba nti tulaba weka likinga sharinga subscribinga ku YouTube channel yaffe mu studio sirinzeka ndine mukadde waffe Sheikh Ismail Sematimba ngansaba kumpere ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulina ne Sheikh Idi Lubega ngansaba akumpere ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja atandisa agamba ayitibwa Joshua Mutebi nga bw'obalaba ku pano yabwawo nti nabbi yagamba nti mujjana mulimu ebintu amatu bye gatawulirangako n'amaaso bye gatalabangako naye ate ekyewuunyisa nti mu jjana mulimu abakazi naye ate ng'osobola okumufuna wali ennakasero ye argument y'omusumba ne aya endala gy'asembezaayo. Seekaidi naam omusajja omuwulidde. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Allah tumwebaza nga tumusaba Allah atwongere obulamu obulungi tusobole okusomeserezaamu abaddu bano. Amin. Kubanga abantu bangi omala kujja ku mikutu n'olyoka otegeera mu butuufu tebamanyi beetaaga kusomesa bekiri kitegeeza abantu bano tubasomesa tukyali balamusaba Allah atwongere obulamu. Allahumma amin. Ka gurupu ako mukamanyi bulungi ko kennyini kekaakuba n'ekitabo ekigamba nti Allah wa Qur'ani mulala ne Katonda wa Bayibuli mulala naye ate olwaleero amaze n'ajulira nti Allah ali omu. Na kugamba message ye gyakale gyayagala okuyisaawo agamba nti naye wamujjana oba wamuggulu kati ng'amakulu ajulira nti mu butuufu Allah yagenda okumuwejjana yagenda okumuwa eggulu. Allah atali wa Bayibuli. Naye nga buli gyamukuba amagye amavundu naga nti oyo mulala simwagala simumanyi bino byebituufu kwegamba n'obujulizi naye era abujja mu Qur'ani obulaga nti agenda kuyingira ggulu singa abadde mu kitabo kye singa abaddeyo n'obujulizi bwonna nga kiyitibwa Bayibuli yali badde abalaga nti abalokole balaga wano naye mwana wattu olw'okuba nti tamanyi tuzze tumusomese. Aya gyasomesa Suratul Bakara aya ya 62 seeka gisomera awo abasiraamu. Katutandikire wali watandikidde. Yatandise akulembeza hadithi nti mu jjana mulimu ebintu amatu bye gatawulirangako. Yesebo. N'amaaso bye gatalabangako. Bakolinso ekisooka 29. Kati n'agamba nti ate abakyala batusuubizibwa mu jjana tusobola n'okubajja wali nnakasero. Anti kaakati enkola yaabwe era ogimanyi kubanga ne bwe kuba kuwasa agenda n'agwira omwana w'abandi ne babeera mu bwenzi n'amukunkumulamu abaana ne bafuna n'amalibu mu kamwa naga tugenda kutukuvuza bufumbo kwegamba ekigambo kyayogera tugenda kutukuza bufumbo naye aba ajulira nti mu butuufu tubadde mu bwonoonefu ebbanga lyonna kati bagenda butukuza kati yenkola yaabwe ekisookera ddala ekyokugamba nti ye abajja nakasero nakasero awo ebikolerwawo bingi era mwewuunyiza nnyo 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 Abasimaka nti abaana abawala abafumbirwa baggyibwawo. Kaakati bw'abanga ate agenda kuwasa
ng'ate abajja nakasero nze mwewuunya manyi nzirayo ku kitabo kyabwe kiri kye baakuba ne bagamba nti bayibuli Allah wa Qur'an mulala ne Katonda wa bayibuli muki mulala gwe bw'oba ogenda okuwasa ojja kwani ojja ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ojja ku Yesu omuwulu kubanga Yesu yagamba nti muyigire ku nze bye mukola ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima kati ate yali talina mukyala ate gwe mu byakuwasa wali badde nga tobeera na mukyala ofaanane Yesu gw'oyita mukamaawo kubanga ebyokumuyita mukamaawo nabyo omwesibako bwesibi kubanga oli yali musiraamu ate gwe toli musiraamu so ekyo ekigambo ky'oyogerako n'ogamba nti mubajja wali na kasiro ey'ensonga nnafu ekyokubiri layini eno gye yasomye mu Bakolinso njagala ogisomaawo abaddu babeere nga bagitegeera bulungi biidhinillahi ta'ala tugimusomese Bakolinso ekisooka 2 layini ya 9 wagamba naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda yabitegekera abamwagala nsonga eno nkulu nnyo ne hadithi weeri kyobula nadde nzirukidde mu hadithi ensonga eno nkulu nnyo olw'ekkumi naye ffe Katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna era n'abitegekera ebya Katonda kaakati bw'abanga yabiteekerateekera abamwagala kye bayita okwagala Katonda kye ki kuteeka mu nkola ebyo byakwagaza okole kwanza Katonda wo kikyakwagaza kubanga osoose n'ova ku bubumbwa bwe yakutonderako kitegeeza ogenda omujeemera kubanga Allah yatugamba mu Qur'an ba'adhu billahi minash shaitani rrajim surati Rum aya ya 3 n'agamba nti fa akim wajhaka lid-din hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li-khalqillah dhalika dinul qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun Allah agamba nti n'olwekyo gwe omuntu yolekeza amaaso go ng'onywerera ku ddiini entukuvu ng'okwo Katonda kwe yatonderako abantu bonna walakinna akthara an-nas naye abantu abasinga obungi tebakimanyi kwanza osoose n'ojeemera Katonda wo n'ova ku bubumba bwe yakutonderako n'otandika okuteekawo enzikiriza ezitaaliyo era kuba kati weeziri naye nga weeziri mu bukyamu tezirina na byawandiikibwa kubanga naawe okakasa ne butuufu ndi mu bulokole naye teriyo nabbi yali mulokole kati biri by'osoma n'ogamba nti Katonda yabiteekerateekera abo abamwagala okwagala Katonda tomwagala bwagazi ndi nze Katonda mwagala n'omubbi ajja kuvayo akugamba nze Katonda mwagala okitegedde naye abamwagala be bakola byayagala ekimu ku byo toyina kuva ku bubumba bwe yakutonderako tubalabira ku bikolwa byabwe si bigambo kyova olaba nti buli yenna yeegunjizaawo ekikye ekyo kiba kikyo ate waliwo ekya Katonda kati abaagala Katonda be yateekerateekera bateekwa okubaako ne kwe batambulira omusingi ng'omusingi bwe busiraamu teriyo nabbi yali mulokole ate nga gwe musingi gwammwe ne tubuuza nti kaakati bino baabijjawa era nga nfundikira kapaati kano akasooka tewaliwo alina layini oba mu bayibuli oba kitabo ki nga Katonda agamba nti omuntu obubumbwa bwe namutondera ku bukulisitaayo oba ku busamize okitegedde oba ku bulokole so Katonda be yateekerateekera abo abamwagala bateekwa okwagala ebyo Katonda byayagala byebiriwa tolina kuva ku bubumbwa birinda itaala hadithi eyo mbadde njinoonyaako ne wano ayinza okuba nga yasomye Bakolinso 2 ng'oba oliawo asuubira 2 mu Bakolinso bokka naye ate munnange eyo hadithi namba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagituwadda ng'ayogera ebigambo bino qala Allahu ta'ala ng'atutegeeza nti Allah yagamba a'addat lil ibadi as-salihin ma la 'aynu ra'at nategekera abaddu bange abalongoofu ebyamaaso gaabwe bye gatalabangako wala udhunu sami'at wadde amatu gaabwe bye gatawulirangako mu riwaaya endala
wala ya'lamuhu malak al-muqarrab era nga tewali wadde malayika eri okumpi ebimanyi wala nabiyyi mursala wadde nabbi eyatumibwa Katonda Allah yekka yabimanyi yabiteekerateekera abakkiriza abalongoofu ekyewuunyisa omusumba nti ate ebimu ku ebyo Allah bye yateekerateekera abakkiriza mu jjana mwe muli abakyala be balabako wano ku nsi hadithi eyeba ekyakola amakulu seeka. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى نعم تقولي لك الدعوة TV تنوير بلا it is Islam for all. Tuagala muna batulabana batugoberera banasharinga abana gena ku YouTube yonna ne muzisinga nayo musomo guno mugwongereyo kitwagala abantu bavemo ebintu ebikyabakaluubiridde mulidde kati ona kimutawanya ku kaluubirirwa kutegeera mutebene ka group ke ndabyekaawo mulumba adamu ka Ivani tegerekesa bulungi ebibatawanya buli kimu kutegeera nakujjamu malala gansi bwe banaategeera ne bavaamu amalala g'ensi bajja kujja okudda mu busiraamu nga baavula lwaki ge mazima gokka agali ku mwaliro gwaki g'ensi nga bannabbi bonna tebalina kye baasoma kirala okujjako obusiraamu era nga teri yenna agenda kuyingira jjana okujjako nga musiraamu aye mutawanya gye tugenda osembyayo inshallah suratul bakara ebyabakyala simanyi Allah yabategekera ate mubawasa mubalaba mubasanga enakasero kisooka kansookere ku bakyala abakyala Allah yali aboogerako yabaga nti zuyina linnaasi hubbu shahawati mina nisaa'i suratul Imran aya 14 ti byebimu ku byewunda byaki byensi tuli ffenna era ne bayibuli yennyini ekakasa nti kubimu ku bigenda okuki webibeera ebyewunda byensi bino byobadde oyagala kuno ku nsi ojja bifuna n'ebiri muki mu maaso ga Allah byotalabangako kwegamba zino sampo kwebyo byogenda okufuna mu jjana naye ate waliwo ebyo byagenda okuwa nga amaaso tegabirabangako n'amatu tegabiwulirangako kitegerekese bulungi kasooke muwe ekyokulabirako somerako mu Zakariya 9:16 agamba bw'ati 16 agamba era Mukama Katonda waabwe alibalokola ku lunaku luli kati bano baba yerokola dda bayibuli gyetikka emugambo ebyokolokoka byakuki byakunaku luli genda mu maaso ng'ekisibo ky'abantu be kubanga balibanga amayinja ag'engule kubanga balibanga amayinja ag'engule agayimusibwa waggulu ku nsi ye kubanga obungi bwe so nga bungi okuwooma kwe so nga kungi eŋŋano erinyiriza abavubuka eŋŋano yo gyeri ku nsi kuno tetulina ŋŋano tugirya naye n'eri kiki gyeri kyokka ate mubakolinsi agambye ebiriyo tetubirabanga kati ono kitegeeza kugambye nga ntandika beetaaga kupolishinga bupolishinzi bategeere mubiri eri waliyo neki n'eŋŋano tugirabako tugirya tegerekese bulungi genda mu maaso n'omwenge omusu gulinyiriza abawala n'omwenge gwennyini gwe banywa olwaleero gwe balemerako gyeguli ate n'abawala nabo kiki gyebali kati kyenkugambye nti bano bagulamu kukola ki kutegeera buki kupolishinga bupolishinzi webana amatunda amalu bapolishinga ne bajja ku mustawa bajja kujja mu busiraamu nga baavula abo that is Allah wali babasaasidde nnyo n'abawa hidaaya kati kyategeeza abakolinso yalimba abantu nti ebiri mu ggulu Katonda byategekedde abantu amaaso tegabirabangako nze nga sina kugenda ku bya Pawulo nze nsookera ku Yesu ye kennyini Yesu nsomera ku 2 mu Matayo 26:29 29 ate yo yejja kukola nnyo
24 agamba bw'ati agamba Yesu atya katulabe oba ddala tetubirabangako naye mbagamba nti sirinywa n'akatono okusooka leero ku guno ogubala ku muzabbibu mpulira okutuusa ku lunaku luli lwe ndiganywa omujja owulidde awamu nammwe mu bwakabaka bwa Katonda. Okitegedde nti kuno ku nsi kuliko emizabbibu era bajjamu ebyokunywa ne banywa naye gyebiri bagenda ate kubinywera eri nate kituufu tubiraba bye bategese. Kakati ono yeetaaga kupolishinga ate ajje yeetereeze ajje mu busiraamu ng'ayavula abitegeere buki bw'anaamala obitegeera Mutebi Ayuvani Mulumba mugenda kujja mu busiraamu nga mwavula nga mmaze obitegeera tegerekese bulungi ngenderako mu Isaaya kangendeyo essula ya 25 Isaaya 25 olunyiriri lwa mukaaga Isaaya agamba bw'ati agambe tuulire layini ey'omukaaga era ku lusozi luno Mukama ow'eggye alifumbira amawanga gonna embaga ey'ebyessava mpulira embaga ey'omwenge omuka wangi embaga ejja kubaako omwenge nga muka ey'ebyessava ebijjudde obusomyo ey'omwenge omuka ogusengejjeddwa obulungi ebyo byakoki ku lunaku luli Mukama nga yafumba ng'ate Mukama yennyini yagenze mu jjokooni neyeekeja ateeketeekera baki abantu be kati ate kuno ku nsi omwenge kiki bagunywa kweguli batamira bulijjo ku Krismasi ku Yesu Yesu yagamba ku nsonga y'abakyala kati ozeeyo ku bakyala kuba yesinga omulumi omuntu nti nennakasolo kiki gye bali sooka ongendereko mu kitabo kya Matayo essuula ogenda kusoma eruwa 25 sooka ongendereko mu kitabo kya Luka okenkomeo ku mu Matayo 18 Luka 18 agamba bw'ati Peetero n'agamba nti laba ffe twaleka ebyaffe ne tukugoberera n'agamba nti mazima mbagamba nti tewali muntu eyaleka ennyumba oba omukazi oba baaluganda oba bazadde oba baana olw'obwakabaka bwa Katonda ate aweebwe mwali. Peetero n'agamba Yesu nti laba ffe twaleka ebyaffe byonna ne tukugoberera n'abagamba nti mazima mbagamba nti tewali muntu eyaleka ennyumba oba omukazi oba baaluganda oba bazadde oba baana olw'obwakabaka bwa Katonda ate aweebwe nate emirundi mingi mu biro bino ne mu biro ebigenda okujja agenda kuweebwa emirundi n'emirundi obulamu obutaggwaawo emirundi n'emirundi nga mwe muli n'abakazi Yesu yagamba emirundi emeka bagenda kuweebwa emirundi emeka kubanga najjo bana n'agyogera emirundi yagyogera nayo mu Matayo kanzireyo otuuse mu Matayo essula ejja kuba ya 19 onyirwa 28 n'olwa 29 Yesu n'abagamba nti mazima mbagamba nti mwabangoberera mu mazaalibwa ag'okubiri omwana w'omuntu bw'alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye nammwe mulituula ku ntebe 12 nga musalira omusango ebika 12 ebya Isirayiri na buli muntu yenna eyaleka ennyumba oba baaluganda oba bannyina oba kitaawe oba nnyina oba baana oba byalo olw'erinnya lyange aliweebwa emirundi 10. Olabye wagyogedde 10 nga bamuwa bino byennyini byabadde nabyo ku nsi bagenda kubimuwa emirundi oba alina omukazi omwo bagenda kuwa abakazi 10. Allahu akbar. Genda malayo olunyiriri era alisikira obulamu obutaggwaawo eri mu bulamu obutakola ki obutaggwaawo mu butaggwaawo 10 kusinza ku Yesu kati otunuulira kugambye mudda kujja mu busiraamu nga mukoze ki nga mwavula ebbanga lye munaamala nga mutegedde ne mutuula wansi ne mutuwuliriza ne mutukwata tujja basomeseza bwereere ekisingako obulungi Ivan Mulumba nawe Mutebi bwe mbadde ndabako ne ttiimu yammwe nga ye mwali muwulize bulungi kati mbako owa kujja mu busiraamu kubanga ebyo mubisoma mukoze ki
mwewunzike muterere balinga binyira tugende maaso kyewunzika nekirowooza nti gwe atambula ateredde ate gwe yeewunzise ndowooza akasonga ako Sekaidi tukava ekola botya ensonga yawedde dda Seeka agitemyetemye bulungi naye lwakuba mulimu abantu abaligenda okutegeera nga bamaze kuyingira kabbuli saawa eno bali mutulo naye bw'alimala okuyingira kabbuli lwagenda okujjukira nti ekyamazima mbadde mutulo. Omusajja Seeka ndowooza baabasomedde Suuratul Bayyina yabakkiriza bagenda omulimu. Omukulu n'agamba Ivan nti erabika Qur'ani yekubagana n'asoma Bakara aya 62 n'asooka agikuba ebigo ng'agisoma bw'agikuba ekiyitibwa ebigo. Kansooke nsome essuula eno Seeka nzikiriza kubanga boogera oludi kya makanisa gaabwe manye engeri gye bakyasoma ya Saruna kaakati munnange bakyawejjesa aya tebazitereeza anti guno omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyagala toyagala oli forced basoma ya Saruna n'okwogera olulimi lwe kyova olaba toyinza namuwulira ng'ayogera ku lulimi lwa Yesu kyova olaba Yesu yagamba nti banzisaamu ekitiibwa kyakomemwa naye omutima gwabwe gundi wala kakyayita nayadde okugegenya ku bigambo bya Yesu bye yayogera mu lulimi lwe naye ng'agamba yelayini eri gye yasomye mu Bakolinso nti abaagala Katonda kaakati ate Yesu amuyita Katonda we kakati gwe bwobanga ne Katonda we tosobola yadde okugegenya oli forced okwogera luno olulimi oyagala toyagala just tukutereeza butereeza bwe tunogaa ntoddamu kubamba ogwe ya Luwarabu. Aya gamba inna alladhina amanu walladhina hadu wannasara waswabiina yagambye waswabiina waswabiina man amana billah man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan yagambye wa amilu falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Seeka nsabotandikire ku aya kati olisanga ka video anti omusomesezza kati gata akola bulungi ajja kedetinga atereze addemu abyogere balowooze nti yasoma. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah yagamba nti innal ladhina amanu mazima abakkiriza ogwo muteeko n'aguteekaawo walladhina hadu n'abayudaaya ogwo muteeko n'aguteekaawo si bwe kiri Seeka wannaswara n'abakurisitaayo nagwo n'aguteekaawo waswabiina n'abasabbiina nagwo n'aguteekaawo abasinze ebitali Katonda. Kati akakosoka kano man amana billah eyo bwedda condition la hawla wala quwwata illa billah ya malaga suma kwe gambe ndi bonna singa bakkiriza baso kakati ate ffe tunoonya likes mumunoonya likes ffe tunoonya kusomesa kituufu muntu ategeera amazima bino si bya luba lunene. Allah zaate ekulula emiteeko gino innal ladhina amanu abo n'abateekaawo walladhina hadu n'abayudaaya n'abateekaawo wannaswara n'abakristaayo n'abateekaawo waswabiina n'abasabbiina n'abateekaawo n'abateerawo condition man amana billah mubaalikkiriza Allah anti tebaasoma kati n'erinnya Allah tayinza ddira bawaawo yataddewo Yesu sebo mu bigambo olaba kakati ate bulijjo ogamba nti Allah tomwagala kakati ate wataddewo Yesu ng'oyagala okutegeeza abantu nti Yesu ye Allah kati kwegamba ebintu obivuluga buvuluzi tola wansi osome Allah abateereddewo condition emiteeko gino gyonna gyazaateekulula tegereka bulungi. Allah agamba nti man amana billah mubaalikkiriza Allah kati oyo takkiriza Allah yamugaana abamufaanana kagurupu nga buukalaba temukkiriza Allah tegereka eno aya nga zitugiyita na kungulu kubanga Allah agamba nti innal ladhina amanu mazima abakkiriza be baani era Allah bwe yali ayogera ku bakkiriza yagamba nti ya ayuhal ladhina amanu Suuratul Bakara aya 28 ya ayuhal ladhina amanu abange mu abakkiriza idkhulu fi silmi kaffa 28 muyingira mu busiraamu mugwere mukati oyo mubuuzi oli musiraamu yajema
toli musiraamu. Kitegeereka bulungi. Walladhina hadu n'abayudaaya. Kitegeereka bulungi. Ekisookera ddala ono si muyudaaya. Basigalira just mu bigambo kuboogerako bwogezi. Seka wange kkiriza nzireeko aya gy'okulembeza. Yesu. Ya ayyuhalladhina Kaafa. amakulu waliwo abeeyita abakkiriza nga tebayingira mu akyasamira. lwaki Allah abaleese Yesu. abateeka mu miteeko gino. Bw'obanga okakasa oli mukkiriza idkhulu fi silimi kaafa. Olina kuyingira mu busiraamu. Yingira mu busiraamu oggweremu. Kugulwa ku mutoto eno gati ate eno side eno nsamirako ko. Side eno ate nengenda ate nensinza ku Yesu. Ate side eno ate nembera ate ndi musiraamu. Allah abigana. Kati omuteeko ogwokubiri Allah agamba nti walladhina hadu n'abayudaaya. Tegereka bulungi. Kyova olaba mwe muli kubyemu. Muli kubyemu bali abayudaaya si bye baliko. Yesu bamukuba amajama. Yesu bamaji mavundu kubanga bo bakakasa mu mitima gyabwe nti teriiyo mukyala ayinza kufuna lubuto nga teyegasse na musajja. Bino ebyamagero byammwe tebabikkiririzaamu naye ng'ekituufu kiri nti yafuna olubuto Mariyamu nga teyegasse na musajja yenna n'azaala omwana ow'obulenzi ayitibwa Isa. Ekyo Abayudaaya bakiwakanya. Abayudaaya bakiwakanya. Bayagala n'okumutta. Baagala kumutta. Bamwagalagako. Gwe genda obuuze kanisa y'abalokole mu Bayudaaya eri ludda wa. Bwe banga enzikiriza nga bwe mukulembeza Abayudaaya. Era bw'owuliraako gwe ayogedde ku Bayudaaya. Ayinza obutogera ku Bayudaaya ani yabatonda. Kitegeeza nti oyo Katonda abatatuukirire na kutuukirira. Taboogerako tabamanyi. Abamanyi bulungi. N'agamba nti Allah ayogedde ku Bakristaayo. Abakristaayo ani yabatonda. Ekyokubiri kyenjagala ono ategeere bw'awulira akagambo obukristaayo. Allah tagambangako nti obukristaayo y'eddiini entuufu. Kati Allah yayogera ku bubbi. Obubbi bwafuuka ddiini. Allah yayogera ku bakyala. Abakyala baafuuka ddiini. Kyova olaba Allah akuteereddewo condition. Innal ladhina amanu mazima abakkiriza nga weeyita mukkiriza. Naye nga tonayingira mu busiraamu. Walladhina hadu n'abayudaaya wannaswara n'abakristaayo wasabiina. Abasabiina abo basinzanga muliro. Ibyo singa beesigamiranga nnyo ku muliro. Allah abakuŋŋaanya bonna n'abagamba man amana billah. Mumwalikkiriza Allah. Tegereka bulungi kubanga Isa ye gwe mwesibako yakkiriza dda Allah. Mu suratul Imran nga yataanumwemu yagamba abaana ba Isirayiri n'abagamba nti inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Mazima Allah ye mukama wange ye Katonda wange ye mulezi wange gwe muba musinza mu kusinza Allah hadha siratun mustaqim. Gwe nomwawukanako noganze ngenda kusinza Yesu. Yesu tagambangako nti Katonda. Kitegereka bulungi. So munzikirize ensooke nkome mu kapaati awo naye nga ye aya enyuma okulambulula osobola okugirambulula ennaku oba mwezi mulamba ng'osomesa busomesa bano wannaswara abakristaayo eryo erinnya mu abaali eyita bw'oba nga wasomye Qur'an surat Maida. Kitegereka bulungi mu abaali eyita kyeweeyita ku nsi kye tukuyita oba tugimusomere seeka. Kitegereka bulungi. Naam, surat Bakara aya yakumeka 82 Maida 82. Maida 14. Allahu akbar. Kubanga ayinza okulooza Allah okukyogerako yakibatuume. Ensome aya yennyini. Ne mwabo abagamba nti baani abagamba mazima ffe tuli bakristaayo twatwala endagaano yaabwe. Weebale nnyo. Kitegereka bulungi. Kitegeeza gwe weeyita omukristaayo ne bw'oba otambula mu kibuga omwo n'ogamba nze ndi mubbi abantu batandika okuyita omubbi. Naye ekintu kye weeyita Katonda tagambangako nti eddiini entuufu obukristaayo. Kyova olaba Allah akuteekawo n'agamba nti man amana billah. Condition y'amaanyi eyo. Waliwo omukristaayo akkiriza Allah taliyo naye ng'abawo obulamu. Yabagabirira wano mu COVID mmwe ne mumala ne mumukuba amagye amavundu bano. Yesu awonye endwadde n'alemererwa okuwonya COVID. Naye nga lwaki yeeremererwa okwejja ku musaalaba?
ate Yusufu najja nagati mumpe omulambo gwa Yesu. Sebeera malayika yalabikirako Yusufu mu kirooto bw'osoma 2:13 ng'emugamba nti twala omwana n'ennyina oddukire e Misiri kubanga abanoonya omwana okumutta bafungizizza. Yesu teyasobola kumanya nti bamunoonya. Ekitonde malayika n'ekitonde Yusufu ne biddusa gwe bayita Katonda nga n'amuyigga okumutta kitonde kinne. Seeka wange ayo giwulidde omusajja agizanyiddemu. Ekisooka nandyagadde nnyo tuddeyo we yatandikidde ku nsonga eyo mu Suratul Bayyina. Essebo aya ey'omukaaga Suratul Bayyina ebeera yakumeka yagidde bwogezi nti seeka yagisomye seeka gwe tutaawulidde olidde ebeera ya 98 Suratul Bayyina. Suratul Bayyina tusome aya yakumeka yakuna. aya ya mukaaga. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. mazima babawakanya mbannannyini kitabo n'abo abagatta Katonda n'ebintu ebirala mu kumusinza baakubeera mu muliro Jahannam. Baakutuula bugenderevu mugo era abo be babi okusinga ebitonde byonna. Okiwulidde? Kati buli akwata ekitabo ekyo Black Book n'akifuula nti kyekitabo kye Allah yakakasaako dda omuliro Jahannam. Ate oli kitonde kibi nnyo. Lwaki obeerayo eyo olwaleero nonga Katonda bali 3 mu omu ne bukera ku makya nonga kya Katonda waffe ye Yesu ddala yayambala omubiri najja ku nsi nova wenkera nonga kati bannanga atono Yesu mwana wa Katonda. Yesu bw'aba Katonda omwana we babira bamuyitaani n'otakomaawo ne bukera enkya nonga nti bannanga ono Katonda amutuma kati ate mutume n'okera ku makya n'ogamba nti newabadde ebyo tubiwulidde yatufiiririra ate Katonda n'afa. Ali wansi mu ttaka mu nnaku mmeka? Mbwe nnaku 3. N'otakomaawo n'okubuuza kati tubuulire kati ate ono Mariyamu onumise Katonda ate ono Mariyamu bannaffe ono abayita Bakatoliki ayi nnyina Katonda tusaabire ffe aboonoonyi. Tegerekese bulungi ono nnyina Katonda bagamba maani Mariyamu nga Katonda yaani ye Yesu. Kati nobabuuza nti kati ku Yesu ne Mariyamu ani yasookawo ne bataswala ono Yesu yasookawo nnyina. Oyo Katemba yennyini gwe tubagamba nti gwe mulina okuva buli agwo abalira ekitabo ekyo muganda wange oli wa muliro kidduka emisana. Ffe tusomayo eyo tegerekese bulungi kubalaga nti wallahi muteekeddwa okuba baki basiraamu kubanga buli nnono ey'obwa Katonda basiraamu be bakoze eki be bagirina. Ennono y'obwa Katonda Katonda tumusinza muki mu bwomu obwe tetumugattako birala talinga kiwuka. Tubabuuza mutubuulireyo kisooka nabbi ki mu Bayibuli yonna eyogera ku kigambo Trinity nti Katonda bali 3 mu omu. Teri nabbi yakyogera. Teri n'omu. Kabeere Yesu. Yesu yagamba buno bwe bulamu obutaggwayo kana 17 buno bwe bulamu obutaggwawo okutegeera gwe Katonda omu nayogera ekigambo ekikulu ow'amazima. Ali omu tebali 3 mu omu. Ali omu ate w'amazima. Ngono ng'omugattako ey'okubiri nga n'oyo gwe yatuma Yesu Kristo baatuma mutume. Allahu akbar. Eyo shahada. Bwe munaabitegeera ebyo mugenda kujja mu Busiraamu nga mwafula. Kigambo kinene. Munabakyo tubagamba mukomeewo eka. Eno y'eddiini y'abannabbi eyayawula Katonda mutuufu okumwawula. Aya egambye nti inna alladhina amanu. Tegerekese bulungi. Tuzeeyo mu Bakara. Eyogera ku bakkiriza. Tubuuza abakkiriza be baluwa. Aya nnyo zitogeeza abakkiriza. Naye ngenda kusomerayo mmeka? 2. So konsomesa watu Hujurat aya ya 15. Hujurat 49 aya ya 15 Qur'ani y'ekitiibwa egamba bweti innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Mazima abakkiriza ggere. Tunoonya abakkiriza boogera kwe bakowuddemu aya eri. Abakkiriza ggere abatali b'ab'ekyupuli. Bebo abakkiriza Katonda n'omubaka we. Bebo abakkiriza Allah nti ye Katonda waabwe ne bakkiriza n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmwe nadde akagurupu akakatudde awo
mwenna mwawandika n'akatabo kaakano tukalina na wano mu studios zaffe okubalaga nti byonna tubagoberera twakakuba ne tukavaako tubagoberera luta ku luta mu kubagoberera luta ku luta temukkiriza Allah temukkiriza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebisigale tujja bimalayo olw'obudde tegerekesa bulungi somyako mu sura ya 32 32 era nayo ya 15 15 agamba bwati Allah tabaraka wa taala innamal mu'min bi ayatina alladhina idha dhukira biha kharru sujjada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mazima ddala bakkiriza ebigambo byaffe abo mazima ddala bakkiriza ebigambo baffe beebo bwe baba nga babuuliddwa nabyo bagwa wansi ne bavunnama. Ekisooka temukkiriza Qur'an mugiwakanyiza ddala tegerekesa bulungi era mukama wammwe yabeera waawo kigambo kya setaani nga nebyasoma asomye sharihi ya musanvu 21 naye ng'asoma gundi sharihi Abdurazak Matofu annyonnyola ebigambo Allah Abdurazak atuweetera ekyafaayo nga bwe kyali mu ggulu ye n'akisoma bino bigambo byani era nebabasi mwenna ne mubuulira eyo n'enkona ne zikola ki ne zinywa. Temukkiriza Qur'an kimu ekyokubiri temuvunnama. Akamu ku kabonero k'abantu nti bakkiriza Katonda bateeka ekyenyi kyabwe kino ekyomuwendo ne bakiteekera Katonda waki wansi ne bakakasa nti kiki ntegerekese bulungi bagonze ebyo mwabigaana otuuka mu kyaki mwe Katonda wamwe mutamuleekaanya tawulira ulidde Katonda wamwe ogwo mutamuleekaanya tewaliwo kyaki gyobeeramu okujjako mbeekuulo era okulinaanya kyaki kigeze okulinaanya kyaki obanga Katonda gwakolimidde muleekaana nambeera mu basatu tosobola kwebaka ntegerekese bulungi mwe Katonda wamwe ogwo muleekaanira ate fe tuli mwoyo omwoyo wamwe wakuleekaanira alokawulire lwaki oba oleekaana tubagamba musiramuke muwone mukyaganye tubaganye munaabitegeera bino mugenda kujja mwavula so tubayina ekugambye buli agoberera ekitabo ekyo muki kati mubakkiriza temuliimu tuli ffenna kati tugenda ku bannaswara seeka akitemyetemyewo ki bulungi abayahudi tetubanenya kubanga newoba osomye talmudi eyaabo yennyini n'odda mu bayibuli tegerekese bulungi jangu mu Qur'ani byonna byabwe babyiya buki buyiiya tegerekese bulungi tewaliiwo Katonda we yali agambye abantu timubeera Abayudaaya babyetumwa buki bwetuumi eggwanga lyabwe gye baafuula eddiini yaabwe tegerekese bulungi kati otujja ku mmwe seeke byabikoze eki abitemyetemye naye tugenda ku condition man amana billah kyebuuzibwa mukkiriza Allah innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada condition yeyo kati kugambye ezo aya ezitulaga abakkiriza nyingi man amana billah Allah muwakanya lwatu mubina ebitabo bya mugenda mubikuba mu maaso era oyo wabadde ayogera mukama waabwe n'ateekawo Yesu Kristo tumuuse Yesu Kristo naye bannaye bano ababyogeza bino bakulanga ki kabisajja tumugenda mutwala mu swatu maayira aya 10:16 ng'alaajana mwe mwamutwalayo ne mumulaajensa bannange singa naye bagamba musajja wattu yali ayogera ku Katonda we teyeyitangako kiki Katonda n'olunaku n'olumu yagamba mu Yokaana 8:8 tookayowulire Yokaana 8:8 Yesu alajja n'agamba kaakano musala amagezi okunzita nze omuntu ababulidde eby'amazima bye nnawulira eri Katonda. Yesu abakakasa ye muki muntu n'ebikola by'abatume 2:22 n'abayigirizwa be ne bakakasa nti Yesu muki muntu ne Pawulo yennyini eyababuzaabuza mmwe ne mubula n'enkola ne zikola ki ne zinywa yawandiika muki Mutemisewo ekisooka 2:5 n'agamba nti tulina Katonda omu n'omutabaganya wabaki kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu omuntu Kristo Yesu. Olabye taito gyamuwadde muntu Kristo Yesu mutabaganya w'abantu nani Katonda amumanyi ne Yesu bamumanyi nti muntu ate Katonda si muntu
genda kumba ku Mukosi ya 19 yagamba ki Katonda ayinza okuba omuntu tusekamu naye nga byennaku bikwasa ennaku abantu nga mmwe ne mutuula ne mutandika mwandibadde mukoze ekimwene nye essaawa eyo ne mujja mu busiraamu nga mwavula muwone kubanga wallahi muli mu kuzikirira okutagambika. Sirituukiriza busungu bwange obukambwe siridda kuzikiriza Ifulayimu mpulira kubanga nze Katonda so siri muntu. ono Yesu gwogambye nti Katonda wammwe akugambye Katonda yennyini yamutuma ye si muki Katonda si muntu. Yakobo Tugendeko mu Yakobo 1:16 Yakobo 1:16 agamba bw'ati agambe tuwulire temwerimbalimbanga baganda bange abaagalwa mpulira buli kirabo kirungi na buli kitone kituukirivu mpulira kiva waggulu nga kikka okuva eri Katonda ow'ebyaka atayinza kuba na kufuukafuuka. Katonda tafuukafuuka newankubadde ekisiikiriza ekyokukyuka olwaleero abeera omuntu era enkyabeere simanya jiba enkyabeere biki ebyo Katonda tabikola ki tafuukafuuka tabibeeramu takamafurajinga kuba buli ekikyusa langi kiba kitya. Lwaki mulemera mu bukyamu nga nabo mukimanyi eyo aya tayogera kumu yali ebagamba kusiramuka amana billah. maliriza na kano seeka nsomera hadithi eyo eri luddawa ndi mu sura ya 3 aya 85 ne hadithi eyo esooka aya 85 sooka onsomera aya yennyini kubanga nayo erimu ekyokuyiga egamba etya and whoever seeks a religion egambye nti waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, Olidde munoonya akabiina buli linnya liba limusanze kati tolaba bana abaddiga olunaku olw'omukaaga ne balufuna enzikiriza yaabwe ogenda basingana fe tuli ba 7 sinde nti enzikiriza yo ki ndi mu adventi bantu mwe kiri muswalako Katonda yali akugambye nti enzikiriza obere mu adventi. Olidde kati wowe olina kyogoberera kyonna nga si busiraamu muganda wange manya oli mu kuzikirira tekigenda kugasa mu maaso gaani ekisooka lwaki kikugasa byonna byemukoleramu byonna bifu kitundu ekyokubiri mana amira swaliha byonna byemukolera mu Katonda mumuleekanya buleekanyizi mubeeramu nga muzina mwambala bubi mwenywa emwenge buli byemukola byonna biri against God's will in these 2 books, Quran and the Bible. Malayo aya and in the hereafter he will be one of the losers. Narrated Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allah's messenger sallallahu alayhi wasallam said, by him Allah, in whose hand Muhammad's soul is. Allah's messenger said, by him Allah, in whose hand Muhammad's soul is. There is none amongst the Jews and the Christians of this present nation who hears about me and then dies without believing in the message with which I have been sent. He will be from the dwellers of the hellfire.
muliro wetwogera ku muliro wano mulowooza byaki byakusaaga naye akaseera tekali wala nga mugutuuseemu musiramuke muwone Qur'ani yetugambye etya sura ya 2 aya 161 Allah agamba atya sura ya 2 aya 10 Allah agamba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ogenze mu nsanvu eneribiri ogenze mu suratu Ma'arij aya y'omukaga n'ey'omusanvu kati ku maweno mu suratu Bakara aya 161 mbadde mbajjukiza abalowooza nti omuliro guli wala agamba omubaka bwe yamala okubajjira ng'ava eri Katonda ono ye Muhammadi emirembe gibeere ku ye 100 ngandi 161 161 agamba bw'ati Qur'ani ey'ekitiibwa 2:161 mazima abo abatakkiriza abo mwabaganya okusinamu kammwe ne batuusa okufa nga si bakkiriza ne mugeza mufa mu mbeera eyo nga mukyaganya okubeera baki abasiraamu abakkiriza abannamaddala aya Allah seka aya yagisomye egamba nti idkhulu fisilmi kafa muganya okuyingira mu busiraamu mukugweremu oyo mulumbu oyo yalozawo ku buki ku busiraamu yanywegerawo ku busiraamu ate loka ogikozesa nnyo mwabanyogedde obusiraamu gwe wabunyogerako ntegerekesa bulungi wabunyogerako n'obudduka mazima manya ayo gy'osoma suratu Hadid ogenda muli osomanga n'eyo 15 kakase gy'olaga genda maaso abo kiri kuba ekikolimo kya Katonda ne bamalayika n'abantu bonna tobanenya nnyo Allah okuleeta ekigambo ekyo nti baliko ekikolimo ogenda omusiŋŋaana bw'osoma ekyamateeka 22 ng'omuntu yenna akomereddwa ku musalaba kikolimo tegerekesa bulungi bw'osoma Bagaati ya 3:13 nga ne Yesu yakola ki bagoberera kikolimo muli ku kikolimo tegerekesa bulungi ogenda omusiŋŋaana kyaki bagigize abawandiiseeko bataddeko omusalaba nti buli ayingira wano oli mukolimire tegerekesa bulungi bw'ofa ne bakateekako nimunange gwe gutadde wano oli muki oli mukolimire tegerekesa bulungi kati embeera yonna gye muwangaaliramu muganda wange yakola ki yakuzikirira ntegerekesa bulungi muli mimikoli Allah kyatugambye ti muliko ekikolimo kya Allah bamalayika be neki n'abantu bonna okutwalira awa khalidina fiha okutwalira baki la yukhaffaf anhum al'adhab wala hum yunzarun bakubeera mu kyekikolimo ekyo lubeerera mpulira si bakukendeezebwa ku bibonerezo mpulira era bo si bakulindirizibwa kati yenna ali eyo ng'okyali mu ebyo muganda wange oli mu muliro guveemu dduka misana sajja Pawulo yawandiika ebigambo bimu bibuusa amaaso Bakolinsi ekisooka 3:15 nga tumaliriza seeka Bakolinsi ekisooka 3:15 katutuukewo agamba bw'ati 3:15 omulimu gwa buli muntu bwe gulyokebwa alifiirwa naye yennyini alirokoka naye bw'ati kuyita mu muliro mugenda kuguyitamu mugobeeremu mubengeye nga mulaba subhanakallahumma wa bihamdika